You are most welcome on our show that is on LMTV Uganda nga kikutusako simulala Freda Queen Mbabazi mbelawo okutusako show yenganzi ejudde binnonoga ejudde exclusive interviews okitegeera ngero nakola lero sina mulala ndino musajja wa Katonda Sheikh Umar omusomi wedduwa Yes, ne Sheikh Umar omusomi wedduwa ngona kola lero twagala tunyumyemuko atuwire quarantine experience wetwogera kati quarantine yakoze ki quarantine yawedde okutaiza mu yawedde ne wankubadde awamu tebanakutugula naye quarantine yawedde kati lero nakola lero njagala tunyumyemu ne Sheikh Umar atubuulire tuwayemu ku nsonga ezenjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Sheikh Umar tukwaniza ku LMTV Uganda. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Omulabi wa LMTV kankulembese ekiramuso ekigamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwebale kwekuumira ku mukutu guno banaye mugusubscribinge mugulaikinge mugwagale nnyo kubanga mukutu mulungi amazima kwegali ddala. Nange nesimye nga Sheikh Umar okuba nti ddala nziguse bumale tuzze okunyumyamuko n'omukutu guno tugenda kunyumya emboozi mba nayo nnyingi. Lwaki emboozi mba nayo nnyingi? Ebisinga obungi bintuuseeko, singa obungi mbirabye ate nenjija nensanga nga ndiko ne kye twaliise okumanya okwenjawulo Katonda kwe yampa. Kati nze n'enkola yange njagala nnyo n'ombuuza nti kati tunyumye ku kino kyosumulula kyensumulula. Osumulula. Naam. Sheikh Umar, twagala tunyumize mu quarantine ekuyisiza etya okutwaliza awamu? Alhamdulillah nga bwe tulina aya mu Qur'ani egamba nti Allahu qadiru ala kulli shay'in. Mu Luganda buli ekitutuukako kyonna kiba kadiru, kaddara Allah, kuba kugera kwa Allah. Tewali kyatutuusaako kibi, karantini mbi. Naye ffe eno mu Busiraamu bwe tuba ng'etutuuseeko nga ddala etunyigiriza mu Busiraamu batugamba bw'ofuna ekikunyigiriza gamba alhamdulillah, bw'ofuna ekikusanyusa gamba alhamdulillah. Katonda bw'akutwalako omuntu amakulu n'afa gamba alhamdulillah. Ezo zonna kaddara Allah. Kati kyogamba ne weefiirwa mama wange ngamba alhamdulillah. Era gye kisookera ddala ogamba alhamdulillah munnange eyamumpa era yamututte. Kaakati ne karantini ono sijja kugamba nti ampisizza bulungi. Karantini ffenna tuyisizza bubi. Tewali kwekaza na kulimbalimba abantu omuntu okugamba nti karantini nze ampisizza bulungi. Tekiriyo. Ffenna karantini atuyisizza bubi kubanga ne bw'obeerawo nga obadde ne bizinensi ez'enjawulo nga 6 ng'era otula n'olannama n'ogamba nti nze kati ddala obuzibu buliba bunsangawa nga nze musajjawo ntya nnyo obwavu. Ntya obwavu bannange era tetenkanya n'endaba nti nfunye 1,000 kandyeko 1,000 akenda nkasaasaanye eno nkateeka eno amakulu nga neetemerako ettaka ntegayo obuntuntu bwe najjangamu 1,000 era nze nsaasira abantu abalinga bajja bandaba luli emabega balinga nakatandika okugaba ssente. Bwe nakasukanga ssente nga bagamba atweragirako katumulinde agenda zikasuka omwezi gumu aggwemu. Mabega kawera batugamba wayi Sheikh Umar ennaku zino yaggwamu. Nenseka ne mbagamba bano basiro bazibu tebamanyi nakumanya nti nze sisobola kasuka 1,000 nga siinamu 10,000. Ekyo sikisobola. Kyogamba wali oteekayo buswazi. Era buba buswazi kuba ntya nnyo okwavuwala. Kati mu kutya nnyo okwavuwala nze mmanyi okwesimira kye bayita obunnyo oba okweterekera. Saasira abayimbi bamwe bemuyita baserebu nti olwaliro kikyabafudde ekizibu bwe bajja mu kutandika okuyimba ne bafunamu akasente munaye bapulaninga mu bintu bya kisiru omusanga ng'asula mu muzigo gwa 9,11 naye ng'avuga emmoloka ya bukadde 5-7. Emmoloka ey'obukadde 5 oba 7 tenywa amafuta ga 2,000. Kati n'omulaba nga yeetekayika ku puresa yeyavuwaza yekka nze ekyo alhamdulillah Allah yakinsaasira. Era luli waliwo mabega ka myaka nga 3 mabega. Era omuntu sajja yangamba naye ng'osaasanya nnyo sente zikuggweko nga nze munaye sente ziyinza kunzigwako olw'ensonga neebalira nnyo n'obusobozi obusobola okugula emmoloka ya bukadde 8 nga gye ntambuliramu.
naye olowooza lwaki ntambulira mukana ak'emiliyoni 15 oba 2 nti obwavu naye terekera so mu karantini eno kyemaddengezaako kugamba nti tewali gweyisizza bulungi newankubadde ffe abeetegekera ebintu byetwetegekera bibaddeyo naye byonna bikyankalanye ne byonooneka. For example, nze TV ezo zemundabako nga nzigendako nzisasula sente naye sente zisinga obungi zensasula ku zi TV ezo mwana tunzijja mu nyumba zange zetuyita zi rentals. Naye olwaleero karantini okuva lwe yajja oba lockdown okuva lwe yajja ng'onoonya omupangisa akuwa wadde 10. Ne gavumenti yagamba temuba bangi. Ne gavumenti nejja netugamba tetuba bangi. Betwali tukozesa supermarket, nanyina supermarket yemu yafulumyanga buli lunaku ng'ekola miliyoni 9 ku miliyoni 10. 9 ku 10 11 supermarket yemu kuzo. Naye ekiseera kya lockdown watuukanga ng'otuukayo n'osisinkana wadde zokka supermarket balekanga bazigudde. Naye ng'otuuka ku supermarket nga mulimu miliyoni 2 n'ekitundu. Eyakolanga miliyoni 9 ku 10. Kakale kyali kirina okuddako kiki kusalako bakozi kugira bitasere toziraba so taliyo muntu ayisibwa bulungi mu karantini, ffenna tuyisibwa bubi. Kiki ekikutabula ne OS Ssuuna? Omulambo gwa Ssuuna gogamba kadde mwako omulambo gwa Ssuuna banaye munansonyiwa okumuyita omulambo naye gwe gwe mulambo kuba nze nagenda nenkubira ku mukwano gwange omulangira wa Ssajja nengendayo nemukubira kasimu nemugenda nemulaba netunyumyamu nga tunywa kacaaya omukwano gwange wa Ssajja nenakibinge nengendayo nemulaba nemubuuza munnange Ssuuna mulangira oba simulangira? Nangamba nti oyo tabangako mulangira. Naye Ssuuna mu Buganda abantu babayita Bassuuna bintu bijwetekewo. Kyogamba n'erinnya lijetekewo era nga batudde bulungi n'omubuuza oba okumubuuza ajja kulimba naye funayo ku muganda we lwakuba nako kakulanga tekali awo tekalina na baganda bakeegaana. Amanyi lwaki bakeegaana familia ya Ssuuna nze nagifuna lwaki bakeegaana kalimu nnyo engeri y'ebintu ebyekisamize. Kati bekabamu ebintu ennyo engeri y'ekisamize ey'okulugaaluga kaagala nnyo ebintu by'okulugaaluga kati bambi famire yaako yakeetemako ko bwe kanoonya ssente ne zikabula kaayagala nnyo okuzijja mu kuyimba ebyokuyimba nabyo ne bigaana ne katambulira nnyo mu malogo ye yalowooza nti abantu okukwagala n'obeera muyimbi wa kabirayike kamiliyoni Bebe Cool Bobi Wine oyina kuloga. Kati magezi kigoomuwa n'azungira mu balogo ne bamubba obusente n'ayavuwala nakkirira n'agwa kati ne famire yaako bambi nekeesonyiwa nekatamwa ne kajja nga kajja kazunga kayimbirako ne mu revival band era Ssuuna yayimbirako mu revival band yakubayo hit ni mu biseera ate nga alina zi hit era musajja tumusaasire yagendanga na mmindize amanyi eyo yonna byali revival nze nali nkyali mu kyalo nga ndi mukugira ki mu kutetenkanya bulamu nzija nti e Kampala. Ssuuna we yayimbiranga nga atandise okugira bitya okujja omanyi kakadde kakulu kubanga baŋŋamba tiye yajja okuyimba yasanga bakamiliyoni bano bamusanga ayimba bakamiliyoni ba Bebe Cool bamusanga ayimba ate soko lindeko kyogamba omulangira Ssuuna mu ng'ennyango asobola n'okunzaala oba ayina n'abansinga golooza lwaki ayina abakusinga golooza lwaki Ssuuna agulubira nnyo mu bakazi abakadde. Ffe munnange twalinga tugamba manyi bwokalaba eno kekozewo abavubuka n'ogamba nti kakyali kavubuka twalinga tugamba nti akantu akavubuka lwaki kagulubira nnyo mu bakadde kumbe ye abakadde ab'emyaka 7-8 ku sayidi ye bamufaananiranga aba-21 gy'emyaka gye kyogamba gy'emyaka gye kati jjukira nti omusajja yenna alina okukwana ku mukazi ng'amusinga emyaka kati Ssuuna nze kyalinga kimbobbi omutwe nga ndaba agulubana bakadde agulubana bano bagiyine ngamba akasajja abavubuka bannako tekabalaba naye nga nokinoonyereza akasajja kakadde ng'ali mu myaka gye gyegyo bw'akwana omukazi ow'emyaka 7-8 nga kati ono gwaguluba naye ono kati gwaguluba naye ebiseera ebyo bambi mwana wattu ye aba alabanga alina ka egi akasingako emyaka 2-15 kati bw'akwana ow'enkaaga ow'ensanvu
mwana tukibe kisigala kikola kombine so nze namujjako erinnya ly'omulangira Suuna ne mutuuma omulambo gwa Suuna kubanga si mulangira bw'obuuza nnyo Buganda yesiba bwesibi oyinza okubanga muganda naye nga ebintu ebyo byebakola si bya bulangira oba yakwagalira omukazi ate nze nkwana bawala bijoojolo bifaanananga gwe kakati golooza Suuna ayinza okwesimbamu nti akukwane nze abakazi benkwana Suuna tabakola ki tasobola bakwana abakwana bawala be abaalabira ddala ng'ali ku bazzukulu be okitegeera kati nze abawala benkwana bambi Suuna tasobola bakwana bino byemugamba bijja kumugula amaaso manyi bubeereeyo nga bwepankapanka Seekawumalu nze musobola ng'agenda okulaba nti okubye Grace Khan omusaanyizaawo n'agamba alaba okubye kano kaani kaka waliwo Grace Khan wavaayo bano waliwo abantu abazze baneepikaapikamu kati ne Kasuuna nako ne kagamba nange musobola kamala kukwatamu bwe kati ne kawulira ng'ozitowa so nali nagamba nti sigenda kuddamu kukuba kantu kano naye nagenda okulaba kajja kuwaganyala nti nekakutankuula nze ndi wakitano nga kati kankakube banange mbalayirira abasiraamu Bugwe yamulemesa ne show ye gye yali ategese mukalanti zaali dduwa zange ekyo nkyogera nkakasa ebbaluwa ne zitandika obbulira muzi woofiisi nawanika emikono ne ŋŋamba ati rabbana atina fi duniya hasanatan yokunsiza esente kati olwaleero Suuna bwamala n'ateekateeka ekivulu ekyo agenda kifunamu hasanatan ezo esente ate ngeno kampalampi nga nze awo nzikyusa nga nsoma edduwa ezikolima ezo nzimanyi wallahi billahi tallahi nafunako omuwalimu omu oba seeka omu eyasinzireyo nagamba obusiraamu bukkiriza edduwa ezikolima neŋŋamba laba nenyimba akayimba kabugiga bugembe neŋŋamba lengera embaata lengera enswera balina irimu entono irimu eyo entono etya nti edduwa ezokukolima zaaliwo okuva edda nedda era obabuuza omusajja gwe bayita pasita gundi yalinga pasita balabye ekkubo yagenda n'akwata ekitabo kya Allah gye tuyita Quran n'agirinnyamu n'agiyimiramu n'agisambagaliramu n'agambye Quran mugamba Quran erina amaanyi kale ebeeko ne kyenkola talina kyeyinza kunkola nze yo Quran n'agituulamu n'asambagala n'agisiita kati abasajja abaali abasomi b'amaduwa mu biseera ebyo abaali abakola omulimu ng'ogwange Sheikh Umar tebaakaayana na mulambo gw'abalabye ekkubo bakwata bafuna wuzu nga basaala akazaabwe 9 nga bamala okusaala akamwenda nga bawanika mikono nga basoma dduwa zikolima bwe mba nakusomera edduwa ekolima enekanzo ngikyusa nenjambalira ku bikukujju nengikyusa nenjambalira ku bikukujju edduwa nzimanyi Kurani yonna endi mutwe mmanyi essuula zenyina okusoma mmanyi aya zenyina okusoma mmanyi edduwa zenyina okusoma nenkolima neŋŋamba ayi Allah nsaba otutaasa omulambo gwa Suuna tegutegekayo naye alhamdulillahi rabbil alamin Allah edduwa yange yajanukula ate n'ajanukula nnyo can you imagine nti temwalabayo wadde akatebe akamu wadde obubiri ne mumukwata kugundi nabalaba nga mumukutte ku mawulire awo kazunga bagenda kutuula bwe bati nenaliikirira neŋŋamba edduwa nga ziruddewo okukola nenfubutuka emisinde neŋŋende nakasero nenziramu nengula obubaani bwange nenziramu neŋŋamba ya rabbi Allah gwe wantonda ate gwe wankakasa nti edduwa zange ojja zanukula ya rabbi yanukula edduwa yange nagamba nenzira ewange nenzikakkana nensirika mwana ttu olunaku nganze nindiridde lunaku mulindwa nanti atandika otugamba nti ebbaluwa simanyi nalingamba abakasajja kanaayita mu kituli wakiri nekategekayo obutebe 40 naye olunaku terusobola kukyalumu nolukonsayiringa ne Suuna nze nobwa omulambo gwa Suuna I can't sisobola because sikiraba era Suuna singa yalinga omuntu ategeera nalibadde namuwawaabira dda naye tategeera kyakubiri mwavu kubanga ebintu byayogera ku busiraamu nze ng'oyagala omanye olutalo lwange Seekawumalu
gwedda ku busiraamu obuvulunge nga bwe yabateekamu bye yatandika ebyo nakagamba kakati nza okuva nayingira obusiraamu anaka okusiraana busiraamu limu ebisiraani nga kasiya bulolawo nze tonzuukusa gye ndi ne bwe mba mukanya kafuuti 8 nvaayo ne nkutaagula era oyo suuna nga sirinda kunkonkona. Waliwo olulala naliko ku TV emu ng'empisa embu nze nyimirire ku podium emu nze ne suuna ayimirire awo tutangaaze ensi ne bagala ne bannange nze nzito wanina valiyo sisobola kuyimirira na suuna wamu nga tuyimiridde bampisizaamu amaaso ate bwe mala n'enduma ne ŋŋenda eri ekitiibwa nze mba sikyewadde nze suuna bw'abeera wendi ayina kukakkana n'afukamira n'akuuta n'akalevu ku ttaka wangi OSJoli owuliraawo oba ogwo omulambo gwa suuna bwe gubeera wendi. First of all oyina okukola nga bwe wajja wano nga nkuteekako edduwa fukamira ku ttaka. Bw'oba oliawo ng'oli mu biseera byo bya mirembe si kuteekako dduwa oyina kubanga okomba bigere byange wangi ekyo nkyogera ntunudde mu kamera suuna ayina kubanga akomba bigere byange. Ekisookera ddala talinaamu wadde olwataano kati ono namukadde we bw'anaggwamu ng'adduka ng'akwana omulala. Kyakubiri suuna nze ndi alimu ndi sheekh ndi mumanyi Qur'ani gyensinza etulagira nti olwaleero bannabbi baavaawo buli muwalimu waali oba seeka gwe tuyita alimu oba sheekh ye musika wa nabbi. Kati nze ndi byombi ndi alimu ate ndi sheekh ndi musika wa nabbi akutta omuggo omunene omuwanvu. Kati toyinza kunnyimiriza mu bigere bya mulambo gwa suuna. Kati omulambo gwa suuna ayinza okusemberera mita 10 okutuuka awali omubaka wa Allah ye nabbi wa Allah tasobola. Kati nze ate ntuukira ddala awali omubaka wa Allah. Naye kati obusiraamu yabuvaamu lwaki naye tomwesonyiwa? Omusiraamu bw'aba yabuvaamu ng'ate akyabuwalampa aba akyabulimu. Bw'aba obusiraamu yabuvaamu akolenga bakamiliyoni bwe baakola ave mu busiraamu bwaffe asigale ng'asirise. Naye buli lwova mu busiraamu n'osigala ng'okyabutakula kitegeeza okyalina kyotwagaza. Kati wabanga okyalina kyotwagaza nze nja kukuyagula. Ate nawanika edduwa kantulana bulungi mu kamera nawanika edduwa zange omulambo gwa suuna nga tegunnajja mu maaso gange kunneetondera nakwetondera busiraamu. Suuna nabe tunaava mu lockdown ndayira wallahi billahi tallahi tojja kutegeka kivvulu ne kikwatayo nkiddamu. Suuna okusinziira edduwa zange ze nasumulula nenkuwabire wa Allah nenkukolimira nga mpita mu dduwa zange ne betunaava mu lockdown banno bagenda tegeka ebivvulu bajjuze. Watyanga okwo okusiraamuka yali sitanti kale nga teyabitegeeza nnyo. Nakimanya okusiraamuka kwa suuna yali sitanti. Okusiramuka kwa kamiliyoni yali sitanti. Kati era olaba yajja walampe kuseeka wumalu naye ebeere sitanti amwogereko n'atamanya nti asanze empologoma ng'etudde awo yeesirikidde n'agikwata mu kamwembu eyo ngenda kagaaya bannange temukantasaako amazima ga Katonda ako nkeesobolera. Basiraamu temukanyamba ate bwe mmaliriza guno omulambo gwa suuna